General Museveni abasigadde naawe emboga eziwedde emirimu naawe abo ng'abajjeko Museveni basigala waabo jirika naawe Alright, kale nkwandiza ku SBN News nga bulijjo oli otya nomunafu atugoberera babala emirimu webala okukola banafu abali bwere ggwanga tubalamusa nnyo buli kiseera kubanga twakimanya nti mmwe musinga okutwesiga okumanya ebifaano mu ggwanga abali mu United Arab Emirates wano mu Buwarabu abali mu United States of America United Kingdom omuliraano wano ewaffe mu East Africa Rwanda Congo waliwo ngamba ndaba from DRC abali e Burundi banga nti Burundi teri YouTube naye banga nti balaba Kenya, South Sudan, Juba, wano wonna balamusiza nnyo nnyini ddala. Ndine General Moses Bigirwa mukwano gwammwe mu programu yaffe The Inside Out okutuusibwako mikwano gyaffe aba Biva Organic Natural Health Products ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba. Ebyaffe byangu manya erinnya Biva Organic. Ennamba y'essimu yeeyo. Bakubire nnyonnyola ekikuluma oba ky'olowooza oba ky'owulira. Bakuwa solution yakyo ndowooza nti ejja kuba ekolera bulungi ku mukutu gwa General Moses Bigirwa nali gye tuli era ayongera okutugoberera mpola mpola. Ndi General Moses Bigirwa ono ataputa obuyinza n'ebibuvaamu power and its consequences yefuuse tagline kati kutambuza kubanga kyetambulirako kati power and its consequences. Abalabi baffe mutera okuŋŋamba musajja yambuuza olumu nanga nti kati Bigirwa aba agamba power ki nanga nti maybe you can analyze the consequences but the power as Bigirwa no power yagijjawa kale olwokuba naye abisoma ebimu si bimuddiramu but the man says and emphatically and authoritatively so that he interprets power and its consequences. So nsanyusa okukulaba nange bwe nti sebo mukulu eradde nnyo ekikute ku bantu mu kibuga first of all tunnyonnyole power you'll keep explaining this power omanyi baanalisi mulina bye mwekwasa tamala emirundi yekwasa nga abamafiya naye omuza nti abamafiya be bantu aboogera naye nga buli lunaku abamafiya naye wekwasa power and its consequences. Where is the power? But what is the power? Not what. Where is it? Where the is power it? you have is where? Me, I don't have power. Hey. But I explain power. Held by other people? Yes. Especially held by General Kaguta Museveni. How do you think you understand it in Gasigo Jirina? What are you interpreting? Why do you interpret what you don't have? No, ensi bwetu tomala kubeera na power n'olyoka ogitegeera. So you know power. So the fact is General Museveni has power. Political power, economic power, social power. Ajina. On behalf of Ugandans. Okay. But mu kugitaputa abatapusi baayo deni osobola okuvaayo ng'ogamba agimisusing. Gwogi mutegeerera. Osobola okuvaayo ng'ogamba tagimisusing. Agikozesezza bulungi. Nnyo. Okusinziira ku ggwe. Naawe. Naawe. Agikozesezza bubi emyaka 4 mwezi gye tugendamu. Aba agikozesezza bubi? Tekitegeeza nti agikozesezza bulungi. You think is 40 by accident? 40 years? And even to have that power for that long, it has its consequences. Before the consequences, Museveni has the power. Yes. He has held it for 40 years. 1 year. 40 years, one now. Agikozesezza bubi? Okugiremerako obulemezi kitegeeza tagikozesezza bulungi. Nobadde oyagala akikuwe. Naye nga yaginona tewaliiwo. You want to reap from where here I am. I cannot put on those shoes you have put on. Yes. Okay? Tokyasooka kwambala nga. Yes. Ndi mu sandals, not because nti ndi mu weekend. No. Obukongovule baabukuba. Bani abaabukuba? Those with the power. On behalf of who? Era za akasajja kali kagenda kuntokyalinga kangamba you have a right and a chance
to tell us the truth before the state handles you. You have a right and a chance okutubuulira amazima. Nzo ndaba ndi kasajja katono naye manya olwo baali baagala mazima ki? Azisooka kubuulira concept ya power nga tunagenda mu birala ne kaŋŋamba nti ndi kasajja katono, in fact bwe tukubagana ebikonde wano osobola okunkuba akakuteke kagamba naye kyoba omanya okajjukira erinnya asikajjukira ne feesi sigijjukira kuba nalina akakutiya kuki ani yalina akakutiya gwoba oli akutte nze yali alina akakutiya ku mutwe akakookolo bali n'agamba state ejja kwogeza oba ogaanya okwogera, and that is power we are talking about. That's not power, that's torture. That's torture. You can't call that. That's torture. Anti oya kutulugunya. You cannot define power in that sense. Chovola bakugambye nti mukutaputa power and its consequences. You can interpret it nojayo the negative side of it, the misuse of power. Yiyo gyobadde oyogerako yennyini. Kati ndi wano obukongovule baabukuba, ndi wano eriiso liri mu tear gas, amaaso gali mu tear gas. All that is misuse of power. So what are you interpreting in this circumstance? So I interpret before the people power and its consequences. So the consequences of power. Abantu bategeera power obulungi. Oba oliawo tunaafuna n'omukisa okufunvubira ne tuteekamu amaanyi. Ne tufuna political power gye tunoonya. Omanyi waliwo akantu ke nalaba nakalaba kali ku TikTok, bano banakatemba bali bakazanyaawo. Omuzeeyi omu bamuyita bamuzeeyi Muteweta najja nagamba nange bwe tusinziira muve mu muzannyo, bwe tusinziira nga tutaddemu obuvumu obumala jeno tetumukwata. Kati bye yali anyumiza namugamba ogamba jeno ki ono ow'Olunyankole nti nagamba nvaako gundi nakalaba gundi nvaako zita mu mboozi zamu nti Olunyankole ndumanyi saagala kuddamu kuluyiga ne basaasala n'okusaasaana kakali n'abagamba bakiddawo ne Muteweta n'abagamba nedda mulindeeko tagala kwatula jeno mbadde simanyi nti jeno bigirwa alina amaanyi bwati ne bagamba ate gwobadde ogamba tugende tukakwate ako tukasobola. And have you understood the concept of interpreting power? Kati abo bagitaputa bwe batyo. Naye tojjukiranga generali yennyini omunene bamutya batuka kugenda ako tukasobola. Kati kitegeeza ki? By interpreting powers General Museveni zaalina ne bakulaga nti basobola kumwenganga. Naye ne bamanya nti gwe tolina. Of course me I am on the street nga bwolaba sinza kugamba nti nina ebikola nga General Muhoozi byalina mba nkulimbi. But olaba abantu engeri batandise omutwalamu yagala kunji nze Olunyankole ndumanyi nvaako tuleke mu mboozi zaffe naye nalusomesa tewana baguladio tatuganze naluyize. So power buli omu agitaputa buki bubwe. So gitya, you fear power? No, I don't fear power. Ate nyinza okutya ekintu kyenoonya okufuna. Lwaki nze ndowooza nti kyonoonya tokimanyi? Nkimanyi bulungi nnyo ssebo. Era Katonda lw'anaakimpa lw'onaategeera nti bulijjo kye mbadde lwaki tokima otapuse power mu kukuba bukongovvule. You know that's minute. Anti it was misused. Gw'obadde ogamba kati power yakuba bukongovvule. Ate kiki ekyo? Ogambye Museveni yalina power. Museveni yakuba. Can you put that to him? Museveni yakuba. Okujjako nga tomanyi state affairs. State affairs, you have one president with executive powers. The fountain of honor, the head of state, the head of government. Abeera atya? Kati tasobola kubeera Maracha, tasobola kubeera Koboko, tasobola kubeera Kabale. He works with other people. Okay? Kati abantu abakolera wansi wa president baba bakola on his behalf. So we are beaten by executive powers. Executive powers of the CMY.
You said the executive powers are with the president. Yes. So executive powers are president zeza kuba. Exactly. Ate amaje gagwa mu organishi. Nago galina executive power. Amaje gagwa mu organi yaki? Ye executive. Iya wala yona gagendayo just for posturing and to account for finances. But orders ziva mu executive. Yesterday, no, the other day, General Museveni yawumuza ba general 19. Omukolo gwali kalafuulu ennyo ng'olaba abasajja abagundidde embuto ennene abasomye ab'amaanyi bawummula. Era gino Katumba Wamala banejala owulire akantu ako kagamba. Kawulidde ng'agamba Museveni tukukwasizza eggye ery'empisa etteeketeeke obulungi eryagala abantu. Nawe nti era ky'oba osinga okola mu byonna tukwasizza eggye erikwatagana n'abantu. Nti abantu ba Uganda n'eggye lya Uganda bagabana akalira kamu ke bakutulamu ke bagabana togeza ng'okkakutula. So wabadde awo nga olaba Museveni atudde asibula bajenero bano 19 nga bw'obalaba naye nga bamukubira saluti abasiibula abakuzizza abakuumi. Era mu bigambo bya Katumba Wamala nti otugumiikirizza nnyo, you have tolerated us. Naye ng'otaputa nnyingo ku bigambo ebyo ddala olaba nga pawa eyo gy'onoonya ogimanyi ogisobola. Why not? Gwe mukulaba Jeje Adi yetiise bloga. He was presiding over omukolo. And that is ensonga z'eggwanga bwe zito zitambula. Kubanga government power is pen and a piece of paper. That's power. That is power. Pen and a piece of paper. Mwe yabadde awummuza 19 baakozizza. Baga nti kati buli omu aleete banywanyi be naawe olina equivalent ye 19 be bano. State revolutionary politics tebamubala bwe batyo. Buli dakiika gavumenti eba n'obudde bungi okubanga pasonero yayo ekusingako. Toyinza gamba nti ogisinze. Tewaliwo revolution yonna yali ebaddewo ezagguka n'ezaagaana nga oludda lwa gavumenti balusinza pasonero. Tekisoboka. Kubanga yo gavumenti eba esolooza buli lunaku omusolo. Gavumenti eba gavumenti nga bw'ogimanyi. Naye ekyo tekiyinza giremesa kugwa. With all those generals, tekiyinza giremesa kugwa. Kati bwe tugenda mu bigambo bya Katumba Wamala. Zokolinde ebigambo bya Katumba Wamala gy'ojja. Wabadde ekikulu simanyi wabadde olaba TV. Did you see the generals? Bawotema, General Tema, Bakandiho n'abalala. Wabalabye. Era omala okola abasajja nolowooza nti osobola okufuna power. N'osigaza essuubi. These are not active soldiers. There are 19 generals abagenze mu civilian population babeere kati bafuuse ba civilian tuli nabo. Obalaba kubala. Bwe balabawo ekiyinza okukyusa obuyinza olowooza baalayininga naawe oba n'oli gye yabasiibudde. Anti kakati gwolinga ng'ogamba nti wazaalibwa mu 86. Wazaalibwa mu 86? Nedda, mu 78. 78. Mu gavumenti ya Amin. 78. Nazaalibwa mu gavumenti ya Amin n'anfugako omwaka gumu n'agenda. Oza lwaki yavaako? Oza teyalina bamaliya Mungu. Basula Mbaaya baali babo. Baali ba Amin. Kyalemesa gavumenti okugwa. But can you compare Maria Mungu, the quality of Maria Mungu to what Genova Museveni bano? Can you in any way compare? The Deni situation required that personnel. The Deni situation, the 1970 to 79. Beba jena abaliwo. So toyinza gamba nti olwokuba you have intellectual generals. Ate onswazi. Business esula government giveemu tekiriyo. Gomanye enkwe z'abadde enkwe ziri awo. Enkwe? Uwa. Kati Katumba ekisooka yafadde. Nze simubala.
Katumba yafadda. What do you mean? Katumba abekandiho abo bonabona sibabala enkwe ziri mu government abo zaite zibalidde kandiho alwaki yagenda e Sudan bali bamusindise ku ambassador tiyakaba amaziga nga bamusindiseyo oba military ataki naga jjajja onzise gyonsindise onzise bagenda kuba emome ewedde nsaba wakiri nsigale wano nafuna akatebe wamunyiga mu poliisi nenga bekandiho kikyamanyi ku poliisi n'abeera eyo. That is the misuse of power jemba omanyi Charles Sotema General Charles Sotema muganda wa wabakazi abakazi mwenda oba mukaaga something like that oyo yaddamu ebyo byabakazi naawe talina kyatugamba babeera wali kwakyoli ini kwogera lukyoli ku weekend nga bakomyewo okuva e Kampala atalina kyekyamaanyi kiri awo Tema. General Charles Sotema n'olubuto lwo luwalabye the commander of Northern Uganda omumanyi naye mumanyi Otema ina akakazi ntuddeko naye ina akakazi oba kafuka KMP omanyi obwongo bwayina obwongo the brain omanyi obwongo abasajja Museveni yawumuzza bwe balina dina okubawummuza obuwummuzi wala nti system eraga muwummule ne bakkiriza ne bajja ne bakuba ne salute ntukusiibula. You know what it means? Because if you are interpreting power and you cannot know the weight and gratitude of that, I doubt what power you are interpreting. Me, I just calculate one person, General Museveni. Abasigadde naawe mboga eziwedde emirimu naawe abo ng'abajjeko Museveni basigala waabo tika naawe omusambi ali ogu gw'olina okubala tewaliwo bulala tebakulimba kyova olaba basalyutinze afande tumeyenda okiwulidde naye mubajjeeko olaba babasigalawo mu byafaayo bye waliwo kirabyeko waliwo kirabeko abagenero waliwo president gwe waliwo kirabeko nga bakola nga bakozi ne bakuba sauti ne batambula mu museregende ne bafuluma state house. It is not their strength. I acknowledge nti Museveni si munafu ekyo nkyacknowledginga si muki si munafu si musiru si mujega byakola abitegeera okitegedde after Museveni tombuulira balala bijiro olinga agamba nti okay Museveni nga taliiwo abasajja abe 19 abatudde abo bafulumiza nga babadde batudde olowooza tebayinza kuteesa ne badetermining ekiddako ashumu Museveni zawe tebasobola ate basobola batya ugaye Katumba maiti etambula gwoloza babaddawo enkwe z'abaddawo zimanyi gwe n'obusungu obw'ettumbiizi. Okay, look at the national character. Katumba Muganda, right? Byontwalako bisoko Otema Mukyoli Kandiho Munankole that composition gwe mu kibiina tewali woyinza kubajja okulaba ebitundu byonna ebyegwanga bikikiddwa inda. The man had 9 character, all regions represented. Actually Musoga gwe saategeddemu eyali baddemu, but so there must be somebody and find out the list. Unati mumenye erinnya mu General 19 oyina Major General Musoga, oyina Brigadier Musoga, Brigadier General gusoko ve mu business nga Busoga togiriimu y'amagye ne recruitment yene ekolebwa eri abaana ekamuli akola ki ali muwere secretion oba PDM Gaddafi wali Igumba tulinayo Kanoda Muzungu tulinayo I need to get a clear list. Kanoda Muzungu ali mu bikajjo yiri eri akulya bara DC tomumanyi yakulya bara DC mu Eastern Uganda kati ogwo mulimo gw'amagye. And what I don't want to accept nti abasajja ne 19 left alone nga Museveni taliiko tebayinza kutuula ne batubuulira kiddako tebayina meeting ebagatta kitwale ng'okijja kunze teyinza kubeerawo ate tebabadde bonna nga bali tayari anti oli yabagatta kyotegeeza bo bennyini tebayinza kweyita nga tekisoboka nkugambye tekisoboka kitwale ng'okijja kunze. Without General Museveni there is no UPDF,
there is no sijui Otema Gumbulira, there is no Katumba. Yes, the same apply to General Muhoozi Kainerugaba. Nze nkubula ojja biraba wano. Muhoozi tayinza bayita. Okay, singa musomesa abayise nga Muhoozi yabayise bonna nga babadde. Tayinza bayita ne bajja. Bonna ne basinkana. Okay, Katumba alone tayinza bayita nga bannaye twawumula juzi. Mujja tulina kye twogera. Nga Lokasi agijeewo. Nga agijeewo. Tekisoboka. Nze kyenkugamba. As brothers, comrades. Omegwe politics w'amagye tomumanyi. Ekwezikolebwa mu magye. Gwolaba byabufuzi bino ebyokungulu. Katumba yaziika driver yaziika muwala we. Gwabamu kuba amando bamanyi. Lyamuyita wano bweriti. Obamanyi abakola omulimu ogwo. Sibamanyi. Sibava mu UP. Enkwe era yagira bwati n'alonda ebisosonkolaawo nga bisatu n'ateeka mu ki mu nsawo. Goma kye kitegeeza jeno w'amagye okubanga bamukubye amanda. N'agaana ogenda mu ddwaliro ly'amagye. Bamuteeka ka kiriniki wali ekololo. Bwe bamutwala. Bamusobeza ku Malukomekisa ekisaasi. First aid. Ne bamuzza wano ng'oyambuka nga wakava ku Nankanyi ku golf course. Awo yava n'alyoka agenda mu America. Tiyalinya bombo oba mbuya. Yagamba yo sigendayo mu ndege. Ate emponya ate mwagala kumbaliriza. Era badondo. Sekiwanga kyofu ye yagaana. Ati gwe tomanyi enkwe ziri mu magye. Because yali mulwadde. I don't think yagaana. Gomanyi enkwe ziri mu magye. Gozewe Katumba gwe wanyumya na yeruli. Ojo nyumyeko na yawo atali kamera. Asinyumye ebyo. Nga tewali kamera. Yawo atali kamera munyumyemuko. Olabe bimuvaamu. Bigiro ekyo yagala okunyolola n'abantu. Nedda si kwonoona. Nga tewali kamera. Muganda afande kikiri. Kuneddala kiki kyennyini ekigenda mu maaso. Ensonga yo yatusobera ne twagitegeera. Tabaji Katumba. Ajja kusimulula emboozi. Nga tunatandika kamera awo. Nanyumya ne Katumba. Ngambe bana mwete manje tuvudde. Temanyi seno gye yava. Wajjukira Katumba si wa amagye ga UPDF. Katumba wa UNLF. Yava mu gali. Nga nti emyaka 47 mbuuza nti 47 ate jitya. Ono yakamala nga nti nga buli yafiira dda mu UNLF. Jono yali nammwe mwali nga amagye ga gavumenti nga mukola ne Museveni. Teyampa ansa. Tiyakuwansa. Teyampa. Andi kakati ekisooka ye Katumba nga Katumba yakivinga ebiroto bye byonna. Anda General Museveni kuba yayingira amagye nga ranka gye yasinga okwegomba ya captain ngaloza wagendo sigala. Katonda n'amuwa ekkubo ate n'amalayo n'afuuka Foster General. Okitegedde? Ate no baali baganya omukuza era ffe twakubanga ekikopo wano mu tawuni. Musajja yali. Era bw'ata neebaza abamulyaza amaanyi. Katumba Ffe twatambuzanga ebibaluwa bano ebyabajjeno nga banyankole bokka. Ne tusoma amannya nga 45 nga temuli wadoogu. Olw'ekibaluwa kye nasoma Kulaale Kasubi awo ku katale katono njiyuwe. Nga kijjudde bajjeno bwe bati. Ate bali bonna nga bakyagalimu batunyefunza. Okiwulidde? Jeje si kwe kufuna ku nsonyi naga why. Kantabikemu. Ate Foster yajambala. Interpreting power and its consequences. Bino butoyinza bimanya. Nze nkubuulira. Kakati leka abatuwuliriza abaffe tubawe information. Olumu bagenda tubuuza. Gye tujja information y'obutwa n'ey'obulimba. Ate yabutwa butya. No, you cannot tell me ze yasoma. Anti gutoyinza. Nti bajjeno 19 bwe bali awo. Tebayinza kuba na lukiiko lwawe nga Museveni taliimu. Tebisoboka. Ate balaba nga Museveni kimuyiikira. Bo tebayinza kulaga nti buli omu aniama bunyami. Buli omu ne Land Cruiser bazisuulawo. Ne banoonya pulimo. Kasa bawuliramu nti waliwo asaza amagezi mu ngeri ye. Akiyiye oba kibadde kiyise. Tebasobola ku regroupinga. Kubanga nabo bennyini tebakolagana. Gomanyi yakola omupango okumaliriza Katumba. And ADF.
naye Simon nja kuzira amazima g'enjiri nkuleke okole ebintu byo kulala kunfuula musiru bwe buzibu tosobola kunzira kubanga nze nzekka nze nkujamu amazima. ADF yalina interest ki mu Katumba? yaliko komanda wa majje oba no nze ndowooza nti interest sikola ADF naye ndowooza bayinza oga nti katukube Katumba Abaganda banyiige kakati kankubuulire bakyawe gavumenti eno bagamba nga balina oli teyayagala kukyayisa gavumenti akube Kampala. Kati kankubuulire waba kubanga omulimu gwali bwe gutyo Katumba yali badde ayingira balakisi y'amagye ne bamujjanjabirayo gwali gwa ADF gwali gwa opposition tebagiwayirizangako opposition anti kakati anti omuntu agamba nti kanyige Katumba Abaganda banyiige aba opposition nabo benyini tebakyogerangako bagamba these are ADF remnants anti kakati bayeekera ba ADF ebyo emboozi eyo kyebayita exclusives classified information eruweno gyenina gwegyonyumya kakati Simon ebyokuyiga bingi mu politics nze ntunulira likely because when you're investigating you look at the likely causes. Is it ADF? If ADF, why? No, because Katumba is a Muganda from Army commander bwe tumukuba Abaganda banyiiga begugunge kati ate n'ogamba nti abakikoze taba ku opposition okiwakanye ebasi political opposition olwo ebeefuuse eri abamilitary anti opposition zirimu enjawulo mulimu eziri civil neziri militant. Wadde okimanyi nti Joseph Konya ali ku opposition oba tokimanyi? Joseph Konya is in opposition but in a militant way. Anti awo nnyo ne boga nti ali ku opposition obanga kati muyango badde mu opposition oba otugasa nti ne Joseph Konya twali tugoba kyekimu kukwata buyinza obadde tokimanyi naawe you can't compare kati awo atojja kumenya mufaanagana mufaanagana naawe gwe ne Konya mufaanagana kyagoba kyogoba kati awo mba sikutegedde enjawulo ndo temutekwatagana naye nga kiba kitegeeza kitegeeza by implication kyenkugamba woba ogamba kati Konya yali anoonya ki si state power buyinza kuonoonya ki buyinza so mwebamu anti tuli ffe bamu naye ebikozesebwa byetukozesebwa byo ebyenjawulo ffe tuli ku muzindaalo yagikwata yakomawa okiwulira yagikwata yagituusaawo kakati njagala kuzzaayo mabega nti olukiiko olwo olw'okusiibula bannaffe abo bayinza n'okuba tewali yanywedde mazzi aga State House buli omu yazza kusa mukulaga mu bifaananyi bye twakafuna manyi bannamule baabali meetings neesunga nnyo okgenda okubaawo nga balitayalinga nakyesunga nnyo ne bwe nakola interview ku General Katumba Wamala amuga nti batutegeezanku nga mujja bimanya walayi teri yatuyise okitegedde yafulumye bifulumye bifaananyi so saabulabye nga balya saabulabye nga banywa kati gwe enkwe z'amagye tozimanyi enkwe zibeera mu magye mistaken military you are dead kyolaba amagye tegasaagasagamu ebifaananyi bya Kirunda Faruku byaweerezza Kambikebero temuli kulya kituufu naye because baseereza eyo bintabulira temuli kulya ate kati ebikutabulira bitya oba tebaaba kubye nga balya gwe kennyini nze nkikubuulidde kati ekyo kitegeeza ki temuli kulya temuli era buli muntu ajja yeekunizza because ebintu by'amagye enkwe nnyingi naye ate omukolongo Katumba mu bulumi obungi ennyo bamujja muki bamujja mu kakiriniki n'agenda mu America mu bulumi obuyitirivu ennyo n'agenda mu America okumujjanjaba yamalizira yebaziza General Museveni mu bulumi obuyitirivu ennyo okumujjanjaba because he was sure nti mu lukolo okwagala okumutta there was no you connected to Mr. Museveni ng'amwebaza nti yalwana to save his life bali baagala omumaliriza naye ng'era nze nkugamba ne bodyguard yamutaasa yali mukozi wa gavumenti era nange ne nkugamba nti wakati mu bulumi obuyitirivu ennyo
yakola ki yebaza omukulu naye nga gomanye eyo mata nzibu nnyo yatwala nejje n'omulala lokeki ate yawona eyo mata tobigasse ate kubikeki bya luvannyuma nnyo bya Katumba biwedde yali kuki tolinabo yali kuki kuba yali aleese ebyekikyoli byabwe ebya genuinity agituuke ku logical yali agikutte eyo lokeki yali ayagala nnyo okutuuka ku kinyusi kati yali tamanyi power and its consequences kati lokeki nga tamanyi power nga bigirwa amanyi ate waali gwewazi nakati genda kumenya nnyo tiwali mulumbe lwa Nankanyi twali mulumbe lwa Nobo Mayombo tiwali mulumbe lwani lwa Kazini tiwali mulumbe lwa Arona Nyakairima. In fact you are not an authority. Gwabadde ogenda mwezi nyizo kuleka emboozi y'amagye Nyakairima nga nyizo kuleka emboozi y'amagye gende nga sigiwulidde. Wali mulwa Nobo Mayombo, you were a young man. I went there and buried him 207. Nolwa Kazini. Kazini samuziika naye naluli mukubanga Kazini bagenda omukuba wali eri ena muwongo we nali nsula. Awo bamumaliriza awo. Ezo ennyimbe z'abannamanyi ozigendamu. Nnyo kuba olina okufuna emboozi entuufu. Emboozi entuufu teba kugenda mu lwa Nantongo lwonna luli muwala wa Katumba. Olwo nagendamu. Lwonna lulimu. Naye okwemulugunya tewakuwulira? Nalina maziga mangi, nali nkaaba bukaabi. Anti kakati obuzibu bwo. Naliwulira ennyinke. Anti kakati. Eyamula wa Katumba nga ndaba an innocent soul. Era ebyapawa tobimanyi. Wali ogenze mu lulumbo lw'abasajja abanywevu abagundiivu mu kumanya ebintu tyabaaye ne luno nga kyasusse tyalo afande ebyo gwe byowulira obwama bwali mu lumbe lwa Kazini gwe lwa Kazini obwama bwali mu lumbe lwa Kazini wali wa mukazi wala mukazi bibi aliuwa ye gwe tewaliyo leka nze nkunyumize anyumiza bale bali ma mukazi bibi ali bya mukazi kazi yamukuba akabazi so nga tolina botanyumya ku mukazi ne mukazi oyo yavaawo yamujja avado abadde n'obukazi obukazi buno bwe bwadde kinaawo ekikulu abeera niyo mu bukazi n'omwenge bamumyanga mwenge n'abakazi onywa otyo omwenge ate n'ogenda ewa muwala lwaki teyamuyise ewuwe n'agenda ewuwe gwe bakunyumiza bifu kati fe babeera mu nnyimbe z'abanamagye wali owulira bwamaki bigiro wali owulira bwamaki kati kankubuulire ebyobufuzi ebiri wano toyinza bisobola without General Museveni tebaliiwaawo yeeka abakwata bw'ati n'abajja mu ttiimu egi emu tebaliiwo nze njala okubuulira okimanyi nti bano bali mu reserve force gye bayingidde omanyi kyekitegeeza nti reserve force eri eno emala bumaze okudiringa nammwe era otema yabadde komanda kuyiwa kyajjajja otema yagirimu eno laba obuzito bweriko otema yababaddemu deposit ya ku account ya Mwami Museveni ku deposit ye ya power yayongereko bajendo 19 abali abasirisa obusirisi abagayingidde tobala naye gwata nali kulutinga wadde babiri okujjo nga nange muyango era ne wano nkyalemerera okumatiza kyata amaje nago kati recruitment kati erieka muri Buyende badde basaba abaana milioni 2 okubayingiza 2.8 okiwulidde gakyali majago ngoli ayingiridde ku corruption bwati ngaga asasulawo leka naawe obadde tokimanyi sinza nakikakasa abantu bebaliddeko sente ngaki recruitment ey'amagye eri online ati eri online ate oba omaze bakusunsulira eno it is online oba omaze obudde bwabwerere online recruitment y'amagye eri online tulaba akusaba tulaba application yagirabye okujja ko kusotilisa n'ojja mu training babalira mu training
kati gwe sigala ku ebyo kati politics abantu babatunziza obubuzi bwagudde n'ente baweeyo abaana okuyingira amagye. It happened in Kamuli, it happened in Buyende. amagye malungi bano labalwana okugayingira No, malungi. I am talking about corruption here. Leave alone the brand of UPDF. And the corruption wabeera ku entry point manya neno waggulu kijja kuyiika. Kivula bankugambye Ayo babiri bomanya abali corrupting bulira CDF bampe ne bato bampadde ku gwe mugamba investigating kale andi empakulu wetutandikira mpayo babiri abali corrupting tobampa ku kamera sijja kola njogere ne CDF sijja kola nga mujega babuulire nze njaba kubulira nga tuvudde ku kamera bulira CDF baba investigating. Yes. You're sure? Anyway, bigula ebintu byo omwana najja ayina enkovu emu ne bamusuulirawo kuba waliwo asasudde akamu ekitundu ne recruitment ogikola Buyende Kamuli Luwuka Kaliro mu kyalo olina omwana gw'okumira mu kyalo atalinaako nkovu ate twaliyo lwaki omalira abantu obudde weboga nti enkovu aliko enkovu tayingira bootumenye okitegedde kiringa oga nti mu Busoga ojjago abalina haniya bulwadde bulinga kumpi obuli mu family haniya ze nti bakusinyize olubuto olina haniya naye olubuto simaye alina haniya tayingira bwena banaba bazibu e Busoga kubanga haniya si gw'omweyagalira bangi abamwena naye mboyo haniya tasobola magye ebyo nabyo mbwalina oluumu oze mu kitundu kyabaaoluumu tagenda ekyo ndowooza ngenda mu ssemateeka constitutional court etapute ssemateeka waffe agamba tososola muntu yenna ng'osinza ku kintu oba bulemu oba gwanga oba ddiini oba ki ate UPDF waka discrimination yako keina based on simanyi physical something ebyo bingi ate nga biri beyond human control nti oluumu si yaluleeta skin rush bwe bityo okiwulidde oze mu kitundu kyabwavu ekkundi lyasowokayo lyazimba gwe togenda ngatama amakundi gazi ekikoketo oboozi okikola mu bantu abaavu wewala otya oluumu kisoboka oze mu yala singa obadde oyagala bamalayo abasikini ezishanana genda mu Kampala ogende entungamu ogende Mbarara